DNA kijinkozesezza kuddamu kujjukiza mwannyinaffe Benita ekintu ky'oyingiddemu kinene ate nga naawe okimanyi. Tunuulidde vidiyo zo zonna ziraga oli uncomfortable kuvanga ku muntu okutunuulizaamu essimu ng'oli mu kulya. Webanza ontunuulira butunuulize emmere n'ennema nkubuuza lwaki ontunuulira. So bakutunuulizaamu essimu nga muli naawe tokyagala kubanga abo bonna abakwetoolodde tekuliko mukwano gwo, just bantu abakusetinze bakupiikinze, simanyi bakuliko oluganda lwo naye sisuubira. Bano abantu tebakufanako, si nti babadde bakufollowinga, si nti babadde bamanyi ne byokola. Kumanya babadde tebamanyi ne byokola. Wuliriza kati muntu aposize ekifaananyi mbwe ekifaananyi nekirwalumya omutwe talina nakyamanyi naye yawulira bagambye olina olutalo lwonna lwewakoze ffe awo tuyingiddemu. Tamanyi na lutalo gye lwatandikira, abadde amanyi kifaananyi. Bamaze kumunyonya ate nga si yekka kubanga yakulidde atate bali abamutumye nabo tebamanyi. Niba balina kye bakwetaagako. History w'abantu bano teyeekweka ate weegendereze. Abantu bano mulimu bakagwa ensonyi. Nze entunula gy'otunula njiraba. Abasoma abamanyi okusoma face eyentunula eraga ndi confused. Omanyi okubamba bantu nga totegeera kigenda mu maaso nga oseka majemulukufu tolina gomanyiko jese olyawo nga nawe okimanyi muli munda wano si wenteekeddwa okubeera. Naye okusinza nti wasazeewo ofuuka empiki, be my guest. Olwedde mu bo watandisedde okukola abalabe. Olina minisita mulamba temunnaba kusootinga. Gwoyinza omulaba nga muntu omu naye bamulyako emabega balinga 100. Kitegeeza abo nabo babeera balabe bo nga mukama wabo omulumba gwe naawe obeera ofuuse mulabe waabwe. Olwedde mu bo olinamu abalabe nakuwa amagezi n'ogazira. Bano abantu obalaba tebagenda kuviirako awo. Oli muwala muto olwedde bakimanyi tolina kyamaanyi kyogenda bagattako. Toyina okay. Gw'oli katini nnyo, oli katini nnyo ku bakazi n'abasajja be baali bakolaganyeeko nabo mu bintu weebityo. Jabuuza Ashibaga Kato yali mubi nnyo kamwe temwamulabako. Saawa zino naye atula neyesekerera. Nigwe oli mwana wa buwala. Ashibaga Kato yali musajja. Tebagenda kuviirako awo. Ekyo kyo nkiwulira okay. Abo bakagwa ensonyi ate nga kyenkakasa tolina kyojja kikolako, tolina gy'ogenda kuloopa. Mwabaleetera abazadde bammwe okulwala bipuresha. Mama okuwulira mbw ate nze ne minisita gundi tetukwatagana. Gwe ne minisita temukwatagana. Omuntu omukulu aba akimanyi nti olwo olutalo si siteekeyo kubanga at the end of the day bigenda vurungutana wano bakozesa byonna byagala wano mube bakyamufu kimale kikakkane omuliro gukakkane ogenda kuwunzikira waka. Okateeberezaamu mukazi wattu yali tamanyi nti alifuna ku mwana, omwana alibeera ne mulabe we nambemu minisita. Oyo olwedde mulabe wo kubanga gwe entandikwa ya bino. Ale kyenkakasa abakazi mukuuma empalana ne wegiba myaka 10 akutereka ekyo mwena mukimanyi. Wa Luganda wo nabo labe vidiyo eno nze sikwagalizangako kibi. Ate abantu balina obusungu bumala ne bukakkana. Omuntu n'owomugamba sole ne wabanyiza atya akakkana naga ngambye sole newankubadde alina obusungu naye akakkana kubanga amanya ebiddako nti ye yaba mu nsobi kubanga omugambye sole newemba nga sinza ali mu nsobi nga ndaba kino gye kiraga si kikulu kye sigenda kummalira budde nkugamba sole nga manyi gye kigenda okuggwera mba sinza akoze ensobi nze n'owonninnyako nkwetondera negamba sole eseekaluubiriza bulamu kagambo kamu munansonyiwa oba ndi sole abaddako okulumba babakulumbira bwereere sibabeera tebakwagala omuntu waddala adde mabega naga akale ekyo kiwedde. Naye ekigambo sole kigenda kukostinga ekintu ky'obadde tosuubira. Awo mba nkutadde.